basi nga tutandikiddeko ku munywanyi ono bamuyita Clever J eyeyita omugabi Clever J. Abajjukira endongo ya Clever J yali y'amaanyi nnyo era ng'ekubira ddala akadde kanasobodde okuba ate nga yazeemu endongo tuwa zikubira ddala. Omukulu ono Clever J akomyewo mawulire olw'ensonga nti abajjukira ekivulu ky'omukulu gwe bayita alien skin. Ennaku z'omwezi nga 9 omukulu Clever J yasalawo n'agamba tagenda kuyimbira baganda be nga bw'omanyi alina oluganda ku Mayanja family. Omukulu ono yaganda okugenda okubayimbirako palaso ng'agamba Clever J agamba nti bano bamusosodde nnyo ekiteetaagisa naye kwegamba nti kagende alien skin gy'agenda okubira endongo. Omukulu ono Clever J ayogedde bingi nnyo n'agamba nti okuva esobola okuba ate ng'akuba endongo wa alien skin abantu basobodde okuba ate nga bamutegedde era yebaza alien skin olw'okuba nti yateekawo ekivulu ku lunaku lwe lumu nga muganda bw'ategeseewo. Agamba nti emikwano gimusangira ab'eŋŋanda agamba bw'ati Bannayuganda bananga bali yonse maze akabanga munnaye nga mbuze nga amasimu gange bagatwala izi YouTube bazitwala nga nabaze okunkwatako olwaleero emikutu bagitaddeko ne bagisigaza. Kati emikutu ng'egyo gwa alien skin bwengu kubako bafanizi bange bangi wide abalaba nti Clever J wuuyo olwali tebakyagamba Clever J nga wabula babuuza Clever J kiki kati kikubisa ku kifu kya alien skin komawo mu ttaala ali ewala mukwano gwange agamba Clever J yabula Clever J yafa Clever J ali Sudani abe nga ndabako ku muyimbi omupya nga nange njutochera wamu nasaba Abitex nkugaye nasaba Abitex ne mugama Abitex gwo nerabidde obanza akwerabidde mpulira ekivulu ekyamanyi mu kibuga naye ninga atali mu Uganda nangamba mutabani jangu yimbira abantu nengamba amina kubanga nalizi gyokulaba nga nange okukomawo eri generation empyo kwalaga bane mu Uganda wali omusajja wa tabu babita Clever J anti kayinza kubira Abitex ogenda okuyimba naye ngamba jangu oyimbe naye ate akasente ke nafune wa alien skin ke kuba nti ebivulo olwaleero program eri tight nebishereshe ezimu nzigoba okuva okitegedde ye mukulu gwe bayita Clever J akadde olunaku olwayafulumizza oluyimba bayita Edogo lyafuluka. Agamba nti waliwo baganda babaali bamuyoola ebigere Clever J okuba ate nga temukyamuwulira naye agamba nti Edogo lyafuluka. Clever J ategeezezza wano agamba nti obutayimbirako palaso agamba bwati mukama waffe Yesu yatugamba kuwagala ba Luganda tuleme kwagala abantu balala naye yagamba yagala muntu munno nga bw'oyagala olaba baba. So alien skin alinga mikwano gyange gyasooka okunkwatako nga manager Chiwa wange temubuuza nako nawadde gyali mwena mulitibya kano ka baby ka alien skin olaba kati alien skin naye ngenda okumuyimbirako nga manager bwe yajja yasookera ddala yajja gyendi n'abaako wanzija tekyali na njawulo okuyimba ku kivulu kya palaso kuba palaso ayina abamuteekamu bangi. Kati alien skin muyimbi muto n'ekivulu bbanga kyaliteereddeyo kireetera Uganda obutalangira bbanga ddene kuba yonna expenditure bannene erangira ekivulu nnaku 5 Uganda yonna emanye owulidde kuba tuli baavu tetulina kajjafa bayimbi tuli baavu weewawo tuli bagaga eri Mukama. Okitegedde omukulu oyo Clever J yadde eri Katonda era endongo bwagitambuza mpola mpola agambye nti abooluganda be obuli ba Kamiliyoni Mayanja family bo bagamba nti ba Luganda naye ate ebikolwa biraga nti tebali bekyekimu era agamba nti ye abalaba bulabi nga bya bulijjo naye olunaku lumu nakyalako ewa palaso ne MP Jesus abadde manager wange palaso namugamba nti Clever J yagwa era ekimuleeta wana anoonya mulira ddemu akole ki ayimuke naye nga MP nali namugamba timunange family mbadde sekyayagala abantu bakubuuza nnyo ebyo ate bo tebababuuza oba ndi muganda waabwe naye nagamba nedda Oluganda era nababuuzanga lulinga entami muzikwata nti okwatagana kemwagala oba kwawula nemugamba kwatagana naye okuva lunakwatagana ne baganda bange sirabangako muganda wange wano gwe muganda nti mwekyekera kuyimbisa naye nkubuuza waye kyekyagana palaso okujja wano naye kankubuuze kyekyagana Henry Kasozi okujja wano kati akaseera nange katuuse olumu katulaba wamawulire ajja najja ewaka naye teri muganda wange ajja wano kati nze mundabye nga nzunga nga ngenda every time naye ate baganda nge batuka okugamba nti anagwa noonya kudda ngulu kati kino Yesu kyakoze kuba kati gambye shows nzifuna n'endala nzigoba lwaki kubange wa alien skin je nayimbye nakomyewo nebivulu kati nfuna. Kitegedde omukulu anayogedde katambi akasobodde okuba ate nga kakomyewo waliwo katambi akafuluma nno ebiseera biyiseeko ne bakakomezaawo nga Clever J ageza okwetondera mama wa Kamiliyoni ne taata wa Kamiliyoni abeera taata we okuba ate nga yeetonda agamba ebyo byonna ebyakomawo obusungu wadde bwaliwo naye ng'agamba nti maama wa palaso oyo
obusungu alina bungi kati yalinnyamu takyabeefasa. Okwasooka nali ngenza okwetonda okubabulako ebbanga eddene kuba nali nga sibeera associative era nga nobagamba Clever J ayagala yimbe ku bivulu byaffe naye muteekateeka tabaawo. So bwe mwandabiranga nga ngezaako okujja atakinga nga njagala nkole embeera y'okuba nti let's fix ourselves together. Naye bwe ndeesenga omukono nga siraba yaleeta bannaayi nindaba omukono gwa Yesu nga gunviirayo. Nze mu maami wange teyampa chance nennyonnyolako wa gye mbadde baana benzadde teyampa chance kumbuuza wa gye nva mbadde mba ntya natuukira mu muliro owulidde tebawulirako sayidi yange kwewozaako ekireese omwana okuba nga nkomawo naye ze wange kinasinga okusanyukira ku kye nawulira muistamanyi okungamba nkusonyiye genda okole era bonna be wali enskin bannaye mba mu kucapa wano SB4 yali yakajja yagamba tetwagala kuddayo kuwulira nti ate wabbye ettooke ly'abanne. Kitegedde ye muyimbi Clever J gw'omawulirako alina oluganda ku bakamiliyoni agamba nti bamubuuza ku nsonga zino nti yejjusa okubeera ng'alina oluganda ku Mayanja famire. Agamba yejjusa kubanga era ne lwakuba Katonda alina enteekateeka ze yakola takyasobola kuzikyusa naye Mayanja famire temuyambye wadde n'akamu kubanga ye bamuboola. Sejjusa sikyejjusa kwa bwate Mukama bwe yankola naye kati nafuna ekika ekituufu nafuna ekika ekitukuvu nina abooluganda batuufu gwe ng'okyankayanira nti ono muganda waffe muganda wange Yesu yanfuula kintu kirala kati nafuna ndi wa kika kitukuvu Mukama yannaaza ndi mutukuvu era mbadde nga nzijeeyo okujja bakyalira nga mbagambanga bannange tulina kuba batukuvu zinabula mu muzigo ebbanga ddene nnyo nga noonya mbeere nange wembeera ewange naye ng'obulokole tebuntuusa kuzimba nnyumba yange ebimbi 10 mbiweera kumukumu sisula kyaki owulidde muganda wange okuva we nazuula ekika ekitukuvu Mukama nanteekako emikono n'entukula baaba mpulira nga my life is complete ekyo kye nali nnoonya kuba nabulwako gye ndoopa ensonga zange nga nawe ndoopa ensonga zange ku poliisi ng'omukyala ntuuse ku kabengo bayagala kukuteekayo nze. Ye Clever J Clever J agamba nti abafamire bamulekeredde okuli President Museveni Bobi Wine abayimbi bonna bamulekeredde naye ye agamba akomyewo. Sina buzibu na family sina buzibu na biganda bange n'ekizibu kiri kimu they are not my friends just like my wife years ago he has left me after being with her 20 years. She was my wife but she wasn't my friend. She has left. So it's like a chameleon. It's like Museveni doesn't know here, Chameleon doesn't know here, and I see them on screen. Bobi Wine, I see them on screen. I've been to Bobi Wine's place, but he has never been here. So twebonga keyo ngabe twesanze ng'omuntu omulala. Munnamawulire kaya atuuka wananywa akacayi kange oba n'atwalayo ekibala. Kivula bambayita baganda bange nendekawo binazaalibwa nabo. Olw'ensonga nti omukwano abantu gwe bandaze omuntu yenna azze gye ndi. Okuva nalaba Yesu yafuuka nga wa Luganda. Kitegedde. Clever J ayogeddeko ku mukulu alien skin ebintu byakozesa omuli enkwacyoka koola byonna. Omukulu Clever J ategeeza naye olwolumu akubwamu olw'ensonga nti olwolumu embeera tetambula bulungi. Nti Mukama mu kitabo ky'ayita Bayibuli Mukama yagamba buli kye yatunda tewali kyakusuula kasita okitola n'okusaba kubanga ekyokulya kitukuzibwa na kigambo teri kyakusuula byonna birongoofu ate naddala ly'abalongoofu kati alien skin mumwogerera ku nkoola kuba alabika tannaba kulaba Yesu ate bw'analaba Yesu ng'enkola tannaba kugivaako n'okugirima gyagirima kuba gy'abafunye obuvumu obukikola ng'ayine Mukama waffe. Kati twagala omugambako kuba yagamba ebisibwanga ku nsi ne mu ggulu bisibwenga kayinza okugenda eri atali ankoola ate kimpa makulu ate ogenda eri ali enkoola nze kimpa amakulu kubanga amanyi yagamalamu omukazi akuba stress n'oli enkoola noteekako sigala n'emiti omala kufuna Yesu n'oli okuva ku bintu ebyo tosobola kubyejjako gw'omuti nkyagunyanze njaga nkyaginywa naye Yesu yatanva ku mutwe nti okuva lwe yanzijjako stress nawulira nga mpulira awo kimala kuba nanoonyanga gye ndoopa emisango gyange ne wabula papa newe nalaba Yesu era bambuzanga omukyala tulira awandamula ne bagamba ensonga zange naziroopa eri Mukama n'omukyala